nga amugamye nti munno nno yakoze ekiyali nnyo yagenze. Kakati nzije. Nkujjira nkusomesa omusajja omutegeere. Sisomesa gwe nsomesa mwana muwala ali ku kamera. Bw'aba teyaliiyo. Bw'amukwana amugamba. Omukazi nze yandekawo munne yasalawo genda. Yagenda ku kyeyo. Omukyala nali mwagala mukazi wange. Oli ayingirawo ng'akola ki? Ng'akimanyi nti gwe wagenda. Kati bwe bakuba video call bano bali ku ddiru ya kulya ssente. Olwo agenda kwegatta ne mukyala we amugamba naye munenze olaba. Oyo mukazi namuteekamu ssente zange. Bwe batyo nno bwe babalimba. Namuteekamu ssente zange n'agenda biki. Naye bwana basazeewo kunzirizaako zananziriza it is okay. Bwe banaakuba video mujja wagenda kuva wadde wali wabbali. Oyogere no gwoyita bbaawo ku video. Ne bw'ono oyagala akwetolooze paka mu kisenge ne wansi w'ekitanda video ajja kugitwalayo. Mujjawo bw'anaaba ali wali. Essimu bajja gikwatira wano. Bamukolere sayini. Vaayo aveeyo bakwate video. Buli wamu. Omwezi gugweko osindike mmomegwe. Osindike ssente. Ono asanyuke. Baliye, banywe, beyagale, omunyankole n'akweta kuteera ka mukungo mu kitanda. Ne baza kuteera ka mukungo mu kitanda ssente zaawe. Bajja kubasama mu buliri. Bajja gene wa mirembe bedding. Bajja kutuga. Bagule emifaliso n'amasuka ne duve ziri fluffy zigonda bakube sama mu ssente zo mu buliri bwo. Naye nga temwerabira. Ebyo byonna nga biri awo. Temwerabira. Spare parts tuzigula ku Siana Auto Parts. Wokka wa Kiseka. Wokka we tugula spare parts. Natumideko aba Siana Auto Parts. Mwebale kola. Shop number G51. Okitegedde? Kakati gwe bw'oba oli eyo ngolooza mbu wagenda kukola. Mbwera omusajja waleko omusibidde ku nkondo y'ekitanda. Mukwana abo boolaba babuuka ku nkondo. Bw'atyo amugamba vaayo nzire eno. Mukwano mujja waavaayo. Ate oleeta ssente. Avaayo bulungi nnyo n'oleeta ssente. Ne bagenda ne bakyala n'okukyala. Awolo ne baleka mpazo gambe kamukulu mu buli. Ne baleka bagamba fala yongere endala. Pya olwo oweereza. Fala yongere endala. Omwami bw'oweereza n'asanyuka ennyo nga bamuwa kagege. Nabagamba. Baba wakagege oli eri obonaabona okuuta ebintu by'omuwalabu kamu. Bwokeeranga ku makya n'ofuluma ennyumba y'omusajja n'ogenda. Abamu n'oluusi temubagamba mubakuba na surprise. Abamu mubagamba. Eyo ebeera peaceful separation omusajja bwakuvuga nze mbalaba babaleeta ku bupiki kiro ssaawa 8 omwami akubye omujaketi omukyala atudde ku piki bayina boxi z'amatooke paka ku airport. Eyo ebeera peaceful separation. Mwawukanye temuyombye. Mwawukanye mutegeeraganye. Genda. Okitegedde. Nange ngende sikutabalanga mukazi. Ng'osazeewo owulira mu butuufu. Embeera gye mulimu tematiza. Togenda kukolerera musajja. Ogenze kukolerera gwe. Probably n'abaana be wamuzaalamu. Find a way of saving your money okomewo okole ekyakutwala. Naye ebyokulowooza mbu ogenda kuweereza omusajja ssente akwekuumire ayuma. Ng'olina emyaka 2 n'akamutinzi olimba. Nga wagamba oyagala n'okwongerayo emyaka 4. Ogenze emyaka 2. Giweddeko okola renewal. Akuwa n'amagezi omanyi owoza obankola renewal wabula wandikoze renewal kuba kati olaba kati twali tugambye tuguleyo ettaka tusimbemu emiti. Mwami wange njagala mpa amagezi. Naye bamwani yabanya mitu. Emyaka 4 ng'alinda gwe. Anti bw'ojja kufumba ne mujjawo oba gwove wagende. Oli musiru toli kugula ngundi ogula otya poloti. Kati awe balemere okwawula nti omusajja naye yagenda kukola mbu anaabeera watya mukume emyaka 4. Bweboka bibelemere okwawula. Okitegeera. Anti kati nkuwaaki nkulaga amaanyi ag'omusajja. Nkwawulira nti omusajja wanjawulo ku mukazi. Omukazi tali supposed genda kukolerera musajja. Omukazi abage anobye omusajja abagenze kukola. Mu byawule. Bagenda tandika kulwana omukazi bw'ova maka n'ogenda ku kyeyo oba onobye. Omusajja bw'ava ewaka n'agenda okupakasa aba agenze kupakasiza famire ye.
kati okuva mulekerawo okubigatta. Yes. For your information, kino nakyo kankibagambe ge mazima ate gakaawa. Teri musajja ayagala mukazi amukolerere. Akakatwalanga kamanyiiro naye abata kigambye. Asirika. Chovola bebiseera ebisinga obungi gobo wefulambo ina sente era gofuga family okola nnyo. Asirika n'abwama bwati. Ogendo kitegeranga eri abaana abakulu benkana gwe. Step mother. Akola yo family ne muwe ekitibwa awulire nga ye taate waka. Mukinoonyerezeeko. Bw'oba omanyi nti bbawo gw'omufuga. Nga nawe omulaba nti mbutuufu omufuga kubanga waliwo olwofuga omusajja n'ogamba wabula kati mulinye ku nfeete. Ayinayo family mulaba nga taata, ayinayo omukazi amuwe ekitibwa nga bbaawe. Abasajja tebaagala kamanyiiro. Tewali musajja asobola kukkiriza omukolerere oyo taliiyo. Amulaba misana goloza mbuga abeerawo wano buli lunaku. Nnyongera bategeeza nti abasajja bammwe bakeera ssaawa emu 12 ne bayingira loogi agifuluma ssaawa 4 office agiyingira ssaawa 5. Thank you so much. Kwemu abawaka. Mundi obufumbo obumalawo. Kwemu abawaka. Obutwala. Anti mwagala bakome. Mugenda. Bakeera kwenda. Abasajja tebakyayenda kiro. Era bw'oba olina omusajja wo ngadda kiro oli safe. Anti asooka mu bbala n'akuba puulu n'alaba omupiira n'aleekaana n'adda. Omusajja akeera bulungi ssaawa 12 n'afuluma ennyumba. Kubanga oyagala dde 12. Era 12 n'akutegeeza tayagala jjaamu. Naye ali mu bya. Banange ate mbagamba bannaye mbabuulire ebintu bino simanyi oba munaabyawula oba mukyasigala naye nga bambi tubeegayirira mu bikole ki bajja kubyawula naye era munnayo olaba eriyo abasajja nga mukazi we yagenda okukola n'akuuma ewaka n'abeerawo gye bali naye abeera bali 8 ku 10 so okumufuna nakyo si kyangu okitegeera so bw'obanga osazeewo okukola ekyo genda omuloga nnyo abeere musiru nnyo akadirisa k'amagezi genda okakubemu akadongo naye bw'onooba tomuloze nnyo olimba naye nga mwenna nga bwe muloga ennyo temwerabira mu byentambula tukozesa flat shuttles beba bakugu mu kusaabaza abantu flights and trips shuttles tusangibwa Ntebe yewali amaka gaffe tutegeka school trips tukola company picnics tutambuza bagita town running so kubanga oyagala kwetoloola Kampala oyina meeting wano oyina lunch wali biki byonna tubikola tuvuga engendo empanvu tutwala bugurupu babita batya group tours obwo tubukolera ddala tubeera ne ba driver bw'oba oyagala private driver office mwafunye omugenyi ate nga agenda malako omwezi tumukuwa driver naye n'abagagga abali eyo nga mwinayo ku bumotoka omugagga oli eyagalayo okuteeka bumotoka ku airport tukubireko tuwe emmotoka tukole ssente ndowooza ekyo okitegedde naye bambi abasajja temubasuula ddalu abasajja mugenda basuula eddalu mumanye nti omusajja agenda kukola akolerera gwe n'abaana bo naye gwe Katonda yakola abasajja men are so generous omusajja asobola okumala ku kyey'emyaka 2 nga taddanga ng'akuliisa akunywesa kyokka nga takulyako generous kakati ne kubudde bwe bumu omukazi n'amala emyaka 2 ku kyeyo akulisa akunywesa nga takola ki nga takulyako n'alyoka akulangira omukazi aba musiru n'alyoka akulangira ekyalo kyonna mpaka kugombolola mpaka ku district nga bona balina okutegeera kati nange embuuza omukazi olabirira otyo omusajja gye wanoba oli musiru yama yibadde tebakimanyi tibaba banoba kati nzize bagamba mazima omukazi yanoba olabirira otyo omusajja gye wanoba babadde nga munaye ndi mufumbo omanyi mwami wange namuleka eyo neno mumunkyekingirengako ekintu kyokka omusajja kyatasobola kulya ze fiizi z'abaana abaana balina okusoma baba bajja kusoma abasajja baagala nnyo abaana baabwe ate bw'oba omukwatirako ku ekyo ezo tajja zirya so bw'oba osazeewo muwa ssente
Ku mukutu kwe tuli tweyanza mwena abeekumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala. Tronaz kwe mukutu amanya Tronaz nga ndi ne Rahuma Mirembe omwana abendi kiki lwaki weetegereza enkofiira yes nina ogyetegereza amanyi nakugamba bw'otuuka wano nina okwetegereza yes kyekyo RG aha Spirit of the Nation wanji twabadde mu Run for Hope, Run for Charity, Run for Hope. Yes. Yeah. Bane mukulikeyo mwena ababadde mu misinde egy'omwana tu Geno MK. Yes. Mwebale nnyo, mwebale kuparticipatinga. Bannayuganda mwebale. Mwalaze omutima. Kugobereranga kitangaala. Mwalaze okwagala. Abannayuganda balabe wali ekitangaala. Abantu bategedde wawe nnyini. Yeah. Bwe kuba ku minzaani. Mukulikeyo ddala. Team RG, Spirit of the Nation, mukulikeyo ddala. Twebaza omukulu Honorable Balaam yagambye yalese n'oluyimba. Yakubye oluyimba. Nti muzee agambye bw'akoowa MK yakwatamu. Amina. Ate kasita asiima. Ne ngamba bannange oluyimba nga lufulumye maama. Father, Son, Holy Spirit. Fe tuli awo, fe tulinze bulinzi tulabe naye nga kyonna kye kiri ekikulu kya byonna ensi etambula. Abantu balabye ekitangaala. Bannayuganda bamanyi okulaba ewali ebitambula. Naye omanyi nti nakkiriza nti abantu babeerako mu bulamu bwa bulijjo. Nebaza mu kintu kino Honorable Deputy Speaker omukulu Tayebwa namulabye Ssebonga emisinde. Yadduse yabadde chief guest era. Yadduse yatuukidde kumu ne Honorable Kasolo. Mwebale nnyo abantu babaddeyo. Afande Kayihura yabaddeyo. Namulabye. Nalabye awo yaliko Vice President w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi. Yabaddewo. Nalabyeko Jimu Muhwezi. Nalabyeko 001 Commander Nammere Justin Stokompya. Gwe yabaddeyo yatuse mu budde kyonna kye kiri Frank Gashumba namulabyeko tayinza kubulawo oyo. Nalabyani awo babaddewo bangi. Bantu babaddewo bangi. Balamu babaddewo bangi bantu babadde bangi. Saba Ghetto yabaddewo. Afande yafandani Damulira yabaddewo Damulira yakoze akantu. Bebe cool big up on yourself. Yakoze akantu. Luzi bayina nalabye ku Luzi. Nagamba Luzi nawe kakole. Luzi naleta akakembu. Naleta akake. Nagamba soka kanu nti mbonsoka nzo yakakoze naye okuvaayo kaganye. Luzi akalubanga eri envu. Okimanya abasajja bano bazibu. Omanyi oyinza omugoba n'omugobera kwene emmeeza nga n'omunoonya n'akubula. Omusajja yakoze akantu nakka n'addamu n'avaayo. His feet. N'amugamba naawe kakola n'akola kano. Gwoteekayo akagalo kano sekabe. N'amugamba sooka okole kali. Bwe yagenze kakola yalwanye n'akka. Okuvaayo n'agamba nedda mundeke mutemu. Naye nga mwebale nnyo mwenna abalabiseeyo. Owaaye abasajja era abaleese okwemulugunya kwabwe si baawano ab'oku Kyeyo be twandiise basekaddaama. Naye nze ebintu binsobedde nti omusajja ono bw'agenda ku Kyeyo omanyi kyaganye genda ku Kyeyo. Nene nkusanga mu layini y'abagenda ku Kyeyo gwe. Ngolo 5 ofiirawo awo wennyini olagawo gy'emyaka Kyeyo. Nze nsinga abaliyo. Bagenda bato. Nedda ssebo. Tugende mu layini kati. Gwe ne nkusangayo nkutugirawo. Kunze. Olagawa naawe ogenda. Abasajja neebuuza ekintu kimu nti omusajja agenda ku Kyeyo. Acapa.
ddala omukyalo no bw'aba agenda kubanga tutunudde abasajja bakyala baabwe abaagenda nabo bakomawo balajjana bamu mbamanyi kati abasajja bano abali bweru bakyala baabwe babaleka wano obwo bukyali bufumbo buba bufumbo butya kakati omusajja agenze kukolerera ggwe n'abaana be waleeta bwe yali akufuna jjukira tewaliiko mpeeke ne mujja n'obeerawo n'owewoomereza n'omubugumiriza okukakana nga muleesa esooka okugira kuti ey'okubiri okugira kuti ey'okusatu musajja agenda okulaba embeera ekalubye musajja wattu ne yeesaddaaka baana mmwe kambabuulire okugenda okukola ku kyeyo oba weesaddaase kituufu nnyo ekyo ne yeesaddaaka n'agenda abanoonyeza obulamu obulungi kitegeeza abakulesa emmaka ago gakuume ye aleete nga gwe bw'owumbawumba aleete nga bw'okuŋŋaanya for aziro ng'aza akuleseewo nga mukyala we by the way it applies oba omulinamu abaana oba tolina naye naga nti oli mukyala wange agende nkole oba mufumbo you are under supervision you are under a leadership era bbaawo ye mukamaawo abakyala tosobola kugamba nti olw'okuba taliwo ali ku kyeyo tali mu ggwanga olwo toli mufumbo bakikiriza oba mufumbo naye abasajja bagamba nti bo babeera eri abakyala wano ebintu babikola nga bwe baagala abasajja abo boolaba bamenyeka ekyo kyokimanyi bulungi bakola kiro na misana naye omuntu n'obeera nga yamanyi nti yafunye $100 n'aziweereza yafunye $5 n'aziweereza talina eri kyakozesa sente zonna ayagala sente zikole ki waddira ng'embeera ekoze eki embeera nga nnungi naye agenda kulaba nga abuuzaako nti aba mugamba oli nno ne faamu temuli kirimu gye naye nina ekintu kye neebuuza omuntu yenna ali eyo jangu mu comment section yonyinyonnyole sente abaana bano ze basindika okuva e Bulaaya oba azisindikidde mukyala we oba maama we oba sengaawe zibulira wa kubanga ennamba esinga bagenda okudda nga sente teziriiwo ate nekikwewuunyisa oluusi nga neyazibba talina waali sente zino zibulira wa njagala ntegeere we zibulira sente enzibu mugenda kutta abantu sente enzibu esente gy'otakoleredde gy'otataddemu maanyi nzibu etya at least nziba nsange nga wazimba ennyumba z'abapangisa naye onziba ate n'osigalanga bw'oli kiki sente zino zibulira wa sikitegeera ewukawo wali obuzibu kakati omwami ali eyo by the way kambabuulira abakyala abali mu bufumbo ng'abaami bamwe bali ku kyanga okusinga ekisooka basula bubi ekituufu nnyo ekyo ku Bulaaya bw'oyagala osule bulungi togenda kulaba ku ssente togenda kulaakulana babayita ba ssentebe okitegeera kumbe basula mu ntebe abamu basula mpulira n'ezi bed space mwe mwali mufunye ku chance okulaba ku buvidiyo bwa bed space babayita ba ssentebe abamu anti abasentebe ate be Europe naye kuno ku kyondo kya Buwarabu kuliko ebyo bwe bayita bu bed space kubonaabona si bulungi nakulaba ekizibu ekyokubiri balya bubi n'obutaliira ddala kubanga ebintu bya bbeeyi okitegeera nze navugangako ba transport ab'e Dubai nga basiba ebokisi z'amatooke kiri 3 ettooke limu lisobola okukola ebokisi okitegeera naye ng'akugamba nti atuuka e Dubai atunda eminwe 3 omutwalo 8 eminwe meka 3 kakati oli bw'aba n'aba ayagala ali amatooke buli lunaku agenda kukolerera amatooke kati nti omuntu bw'anaagamba nti alye ku ttooke buli lunaku agenda kukolerera mmere ate siri eryokka so nga ye pressure ye abantu be yaleka eno kati atuuka ekiseera ng'ayina kulya bigaatigaati ebiŋŋanoŋŋano kubanga fakiti ati emmere yeeyo biba byalayisimu balya bubi n'obutaliira ddala oli asobola n'okumala ennaku nga 4 nga talyanga ku mmere anywa caayi n'alirako kaaliriddeko bwo ne buziba yoyo yagenda n'ekigendererwa era bw'oba oli awo ng'oli mukyala
nga bbaawo taliiwo ali ku kyeyo naye nga muyina bye mutuuseeko. Nkusaba busabi, nkwegayiridde weekwate bulungi okitegeere nti bbaawo ye mukama wo kubanga beesaddaaka. Ekizibu ekyokusatu tebeegatta. Era omusajja bw'ava ku kyeyo ng'olaba amaanyi matono, ddaabiriza budaabuda, empewo eri, fumba omulondo gukubemu juyisi anywe, omuwe asobole okukola ki? Okuddamu amaanyi, okuddamu endasi. Abasajja b'oku kyeyo tebeegatta bulungi. Nze mujjukire nabagamba nti ffe abakyala osobola n'okukalakata emyezi gy'ena nga teweegase n'osigala ng'oli bulungi. Omusajja omulamu mu wiiki ekitone ennyo ng'owadde mukyalawo kattayimu amiimemu mirundi 2 ku 3. Kati saasira omusajja amala emyezi 2 nga talina amuwaako ali ku kyeyo. Obwongo bwonna buli eno baana bange kati bo bali bataba. Nadda ku kasabbuuni ne kafuuka taata ne maama. Nadda ku oyiro. Si lwakuba nti abakyala tebaliiyo. Abaana bali ku bulaayo okwo banyirira naye akaboozi ka bbeeyi. Ne budget. Buli lwagenda okubikula ekisambi ky'omukazi. Najjukira nti naleka omukyala ewaka n'abaana balina okusoma nina okuzimba. Musajja wattu ne yeekuba ekiyigo. Ekyo nno kizibu ky'amaanyi. Abasajja abali ku kyeyo balina ennaku. Ey'amaanyi nno essuuka n'ekwekyo kye tulowooza nti nnaku. So kakati nga temunnaba kubonoonera ssente, nga temunnaba genda ne mufuuka bannakyagaba, nga temunnaba kusirwalira mu maka g'abasajja olw'okuba taliiwo, kitegeere nti omusajja abonaabona. Kitegeere nti yeesaddaaka. Naye ku lwani? Ku lulwo ggwe n'abaana bo. Okitegeera. So tekitegeeza nti olw'okuba taliiwo okolenga bw'oyagala. Mazima. Abakazi abalala olukusindikira ssente n'odduka mu ssabo. Jjajja njagala omusibe obwongo ng'alowooza nze nzekka ng'era jjajja bannange ku bizibu bye balina temubongerako ddogo. Tabuuza ssente zaakoze eki nze nkola byange. Okitegeera saagala abuuze. Muziba amaaso. Tomujja kukatambaala. Okudda abuuza bannaaye nali nkugambye osike wali eri boys quarter wali. Tuteekewo ddabo luumu wali. Nga gwe sebo wadde wazimba ddewa mwe wazimba y'ebiduuka byo eyo mu kyalo bakuwamu emitwalo 10 buli mwezi. Kyokka ali eri banaye basajjamu abali ku byeyo. Nze mbawa amagezi ga bwereere. Bw'oba omanyi nti olinnya ennyonyi ogenze. By the way kati gano gonga wa bombi. Bw'olinnya ennyonyi n'ogenda ku Bulaaya. Tosindika ssente zisukka ze bayina kulya. Tosindika ssente zisukka school fees. Mu bufunze balabirira ebya bulijjo naye ssente ezirimu ebyokulaakulana. Abantu be Uganda tuli baavu. Embeera yaffe yeetaaga Mukama. Mujja kugwa eddalu ku airport. Ate bantu bannaffe bano abali eneeno ssente tebasobola ziteeka ku account direct. Era zirina okujja ku nze ndyoke nzijjeyo zitwale ku account yo. Bwe kiri oba kati abooludda luno abaana bali Bulaaya mpulira bagamba nti ya depositinga ssente ku account ye baziteekako. Bo bagamba mbu bwe baziteekako simanyi kweralikira kwe bakufuna. Kati kambuuze anti babeera ku social media ne beerimba. Nze siina nnyo magezi ku kintu ekyo. Naye kyemmanyi nti kiteekwa okuba nga ebisale bingi. Naye okukutema akakadde ng'otereka obukadde 10. N'okuweereza omuntu obukadde 10 n'abulya kiriwo ekisinga. Kiri kyekisinga. Webale nnyo. Okitegedde? Kiri kyekisinga. Kati lwaki mubonaabona? Obuzibu we bubeera we wano kujja ku nze nzijjeyo nzira soke nzibalemu. Ku mbeera gye tulimu wano, ku mbeera gye tulimu okakasa basobola okuweereza obukadde 3 n'obutwalirawo mu bbanka. Nze nsobola. Kati si ffenna nti tuli bwe tutyo. Ennamba esinga nze mbeera ku airport. Omwana atuuka ku airport olulinnya kwa live bw'ati ne bamwaniriza n'azoliga. Nawenga n'amenka. Nange nina bwe munaalaba vidiyo eno mu nsonyi naye nange nina gwe mmanyi yagenda mu banka kukebera ne mutabani we n'atuukayo. Mutabani we n'atuula katebe n'agenda ku counter n'akebera amala kebera n'ajja
yali amuyitako buyisi nambuuza mami kiki namugoberera ne balinnya ne bavaayo bwe baatuuka omukwano gwange oyo omukyala yeti maama we teyamunyega yamugamba muvuddeyo nti tuvuddeyo oli teyayogera n'asala ekkubo we yatandikira ne zivaako ne zinoba mpaka leero naye ng'omanyi lwaki bazinobya bubbi oluusi ssente nga teyagenderera kuzibba naye nga yagamba kanzoozeemu n'azikuba mu omo ne zigaana n'alema okuzooza mu budde ne zoonoonekeramu agenda okutuuka nnyini ssente okkomawo nga teziriiwo okitegeera noddira n'oweereza omukazi ssente n'asooka alabirira abeewaabwe n'abagulira engoye n'azimba obuyungu bw'oku kyalo n'akola atya ne yeerabira nti nno buli lumbe yasooka ku ssente z'omusajja ali ku kyeyo buli ku lumbe ewaabwe mu kyalo baagala tenti ate embazi eyasenku kati si mpagale mugule empya ku ssente z'omusajja onfuna n'asooka n'agulayo karumiyo n'aweerera bakoddomi be n'aweerera kwegamba ye ne yeefuula nti kwegamba oba wa kibiina kya bugabirizi bwa buyambi ku ssente z'omusajja gw'okimanyi nti nno abasajja abali ku byeyaabo okumanya balina ennaku okimanyi nti eriyo abakazi abagaba ebintu obugabi nze bw'onsanga mu layini y'ekyeyo engolo ttaano z'obadde ogambye entono omukazi n'omusanga nga muganda we bw'ajja ewaka ne yeegomba engoye za bba nti taliiwo twala omusajja n'ayima eri n'aweereza ssente n'aweereza engoye engatto ensawo ebyokuzanyisa by'abaana be biki barelative olukyala ewaka ne babyegomba amutwala ajja tuweereza ebirala wayagalya waweerereza n'asanga ekintu maama n'ajja n'akyala oba senga ebane TV nga nnungi senga gitwale n'agaba n'ajja bane nga mwina kabadde entebe zino olina bw'onoogitwala kwegamba ye nga olw'okuba omukulu ali Bulaaya agaba bugabi buli kimu bannange bakazi mmwe kiki obwongo bulimu empumu bulimu akatimba kannabbubi oba wakagaba sideboard amasanzi ne gaggwako si kwongera yadde 10 kati nno nkusesaaki abo bolaba bakuba ne screenshot ya mita n'agimuweereza amasannyalaze gazikidde agikuba atya mu nzikiza yaba naye nammwe mutuleke aba yagikuba ddanga ettaala kweri nga yagitereka omanyi omusajja ali eriyo omusajja ali e Bulaaya nga yagula amasannyalaze ewuwe buli mwezi okimanyi nti nno abasajja bangi bali eyo Bulaaya ng'omwana asomera mu ssomero lya mitwalo 5 naye ng'awakamu 2 buli ttamu kibaabo bangi okimanyi nti nno abasajja bangi bali Bulaaya ne uniform bazigulira ddala n'amukuba ebifaananyi okimanyi nti abasajja abo abali e Bulaaya ennyumba asasula ya mitwalo 9 naye nga yaana mangi tali ku gurawundi asatu okitegedde kati eyafuna amagezi ayina kontakiti z'essomero ssente ziva direct Dubai paka wa ku ssomero eyafuna amagezi ayina kontakiti ya Land Road direct okitegedde kubanga abakazi bano kati kambabulire fe abakazi ne ssente tulinga mizimu emizimu kuki tulinga mizimu kagamba ssente mwana ku bbeere tetukuta ssente just not eri mukazi akukuta ssente tebakulimba ate naddala ng'ayina gwazijjako akukama paka ebbeere we lirebera nze natya wiiki ewedde waliwo omwana gwe nali ŋŋamba ne mugaana ye gwe akusanga guli gwosanga akuwasa nagamba munaye nze sigaana ssente abakazi nga yategedde nti oli generasi asobola okufuula ekiwero ate nekisinga okunnuma beegaba okufa anti bwe kibeera jjukira aba n'emirembe mingi tabonaabona kati obwongo bwe bubeera obusenge bwonna eri payikyati gye nnakubirako olulala payikyati obusenge bwonna baba babushedinze ng'akali open kali aka kakwegatta sajjatu yagulayo karumiyo abaana be babatwale ku ssomero kati wali omukyala akasomberamu balenzi oluusi ba bebi yabeera nako n'abaana n'abafunira owa booda nga yabavuga
omwami ali mu kamotoka abakazi nga yayagadde ebyo by'omwana agenda ku boda tabijjukira nti emmotoka waliwo yagenze nayo yagiwadde oli amuwoomera ati abakazi nabo bwe bayima batama bananga bali ku kyeyo bakaaba bayina ennaku omukazi asobola okubeera ewaka nga wamusikira amasannyalaze n'omusikira amazzi n'omukwata oba n'omuzimbira gye wamuzimbira eyo banange n'omusanga nga ekikondo yagabako anti neiba yajja munnange anti amugira muluupinga kugange wano temubonaabona mu nzikiza nga bakoze gwosasula anti temubonaabona mu nzikiza amazzi musene ate oba si yagasasula naye bannange basajja mmwe mbabuulire bannyinaze mukama bw'akusuulanga ku kikazi ng'ekyo fubutuka totunula mabega kuba n'enduulu ogambe bane mu ntaasa omusambwa gugo gungoba mbo bagambye omukwano kabinja kaabatemu kababbi kabafere bayina emmundu bayina bomu bayina RPG kabinja kali shababu kabinja kakoni lavu kabinja obubinja bungi mbulira ku bubinja bono bana abasajja b'omu mpuku mu byonna omuntu w'omu mpuku mubi nnyo mu byonna osobola kuba oli wano kumbe ng'ali eyo wansi abakyala mbagamba bw'obanga omwami tobeera naye ekyo kyekirabo Katonda kyakyasinza okuwa mu bulamu nakugezesebwa sinakugezesebwa gwe wafuna zaabu bw'oba bba waali ku kyeyo naye n'osigala mu maka ge ng'akubalanga mukyala we mwekambabuulire teri kintu kizibu nga kukongola mwaka n'okwata ogwokubiri nga muli babiri abaakulira aw'enjawulo abeera by'obukulu buli muntu alina by'ayagala naye muno n'agamba ngenze kukola okitegeera obufumbo wano mu Lokodawuni abaaliwo mu Lokodawuni munjulira obufumbo Lokodawuni yagenda okuggwanga busasisi anti wabeeranga ne munno nga tokigendereranga nti mukyafu mukeera kgenda kukola wabeeranga ne munno nga tokigendereranga wandali si ndali va ku bino ebiri physical naye ng'alina emize gy'otamanyi eyakola guno naguli omukazi n'alyoka asiika kiro y'ennyama ku dayiningi aleeta haafu asiika bw'alya omusajja nagaba ne omululu abantu baatuuka mu kuba covid nga kugamba nga covid yeebasibiddewo nga singa batabwe bati kugamba ng'omuntu kiringa nti wabadde ogenze n'abadde nzize wa rahum ne bagamba nti awo nkugambye ng'olina okubeera awo omukazi mu lugolero lumu omufumbo nga bbawo taliiwo tewali kyosaba Katonda kirala kikumala ekyo kubanga ate bw'anadda bwetaba nnyo nti nno Katonda ono akirimu nnyo musobola n'okwawukana badde temuli mwenna alina emize gy'atakumanyiiko nga tajja gigumiikiriza naawe olina gy'otamumanyiiko gy'otayagala eggumiikiriza naye bw'abanga taliwo ng'akulabirira bannange tuula ate kitegeere nti ne mu butabaawo bwe yo under supervision olina akufuga agamaka siga nnyoko siga kitaawo siga jjajjaawo gaabalo bw'oba osazeewo nga omubiri gubanjiza guganye omanyi magambwe effumbe teryonoona we libeera kolange effumbe bw'oba mpaka Masaka bw'oba olina omuntu wakusanyusa mujje Kampala omutwala empigi kubanga omuntu oli ali ku kyeyo mwe mulina kye mutategeera batabuka omutwe balalu they are organized mad people nti embeera gy'ayitamu etuuka ekiseera n'emugjamu ka humanity kaalina n'abeera awo bubeezi nga all he thinks about is money okitegeera singa akiwulira nti nno enfunda nnyingi bamuwa reports kubanga mmwe kye muba mumanya abo abantu balina basipaayi baddiya ateekamu ssente nkutidde bw'anaakiwulira ojja kulya eminyira kibuuzo kigambo kimu kyokka sikusangawo okimanyi nti abasajja bangi basinziddeyo ku Bulaaya ne bawasa abakyala abookubiri nga weekolaakola obusolosolo awulira akukooyi
Okimanyi nti omukazi abeera wano ku Uganda nga bamuweereza ssente z'okkozesa buli mwezi naye nga talinayo ka saving yadde omutwalo bangi kwegamba n'ofiirwa oba omwana n'alwala nga tosobola kwakisesinga oli gyali omwana n'akufiirako mu nnyumba lwa butabamu yadde ka emergency fund okusookerwako bamuwe panado naye nga ani yabireeta okitegeera ng'omuwa ssente naye ng'omwana ne lwalwadde talinamu yadde zitandikirwako bamujjanjabe ng'omuwa ssente naye nga ne wabaawo ekiguddewo mu kyalo oba mufiiriddwa oba ki ayina kulinda osooka omuweereza ezigendayo nga nazo taba nazo ng'omuwa ssente naye nga ne wabeerawo nti no pate egenda kubaayo anti engoye yazigaba oyinera kusooka oweereze ssente ashoppinge obeera otya ku Bulaaya ng'oweereza omukazi ssente buli mwezi naye nga gw'omusasulira amazzi n'amasannyalaze ate n'ebiseera ebisinga n'abaana baba na mu bisulo n'alyoka ali obulamu n'obeera n'omukazi ewaka ng'omuwa ssente buli mwezi oli ku Bulaaya naye nga bwe mufuna abagenyi oyina kumuweereza ssente ashoppinga emmere gye banaalya talowoozangako nti balunda ne ku nkoko n'obeera n'omukazi nga oli Bulaaya wamuzimbira eyo gye wamuzimbira n'omuteeka eyo naye nga n'okulima compound oyina kupangisa muzeeyi ku kyala ajjagirime n'obeera n'omukazi nga wamugulira gye wamugulira oba mwagula nayiika n'ozimbako just nga w'omanya amaka nga kuliko space esigadde naye nga talowoozangako nti bateeka ekijanjalo mu ttaka kannakati ako takamanyi oba doodo oba ebbuga n'ekitooke endwemu bweti nga tasobola tagisimbangako mu ttaka nga poloti eri awo ate mukyala ali Bulaaya banneyiba basibamu nte abakyala twakaladdye emitwe okutuuka okuba nga tuli bwe tutyo kubyemu akafaananyi k'omutwe nga mukalu abakyala gye bali abalina ebitwe bikalu saha bye yayimbako ebyo yeetise ekitwe ekikalu ali mu bufumbo bwa musajja n'ekitwe kye ekikalu nga kikwetaagisa gwe okuva e Bulaaya gye wagenda okukola ojje oba bakuwaddeyo kaliivu otambuze emirimu mu weeks 2 kakati kati ate wano wewali katemba kantereere wewali katemba tereera okimanyi nti eriyo omusajja nga ali ku kyeyo naye nga okubaako ebituukibwako ayina kulinda lwe bamuwadde off leave ye ajje tetera nno kuba mpanvu weeks 2 ku mwezi ajje amaking sure nti ennyumba bagizimba ettaka ly'egindi kwegamba nga ebintu byonna ebyokukulaakulana bw'atabaawo tewaba kitambula naye nga alina omukazi ewaka era nga naye agamba ndi mufumbe wa gundi era baba zitera kuba wiiki 2-3 ne yeeyongeza kakati ate gwe omukazi mu busiru bwo n'okomplaininga obeerawo tobeerawo kyokka ne lw'okomyewo tompa budde stupid ebyokulaakulana waatali biganye kyokka ate oyagala kuwa obudde naye mwe abaana abalenzi mwagala bakole batya nga waatali mutuufu babafuula kitagasa gw'okimanyi nti neeriyo omukazi nze nina kyali wange wabula nsonyiwa nsonyiwa naye ngenda kuwa reference ku mboozi yo nina kyali wange ali kata ng'agenda lumu akomawo ng'agamba mukazi we agwa bugwi ng'amuga n'epiisi mu nsi muno gwe toyina mulimu gw'osobola kukola yadde n'ogukola ne gutuukirira kuba yaleka amukoledde saaluuni n'egwa bwe yadda yamuleetera mashini ze zikola enjala n'addamu n'agiteekamuko ku bintu n'amuga kati kankuterewo n'ab'enjala nabo ne bamulema tavumya yeererula teyeeguya agoba buli lunaku okitegeera kati oli n'amugamba omanyi bwe biba biganye ebintu byonna bisengulemu mu dduuka obitwala ewaka omusiru n'abikwata ebintu n'abitwala ewaka n'abitereka ante yamugambye omwami n'aŋŋamba bw'atyo bwe yasazeewo okukola kwegamba ye yalabidde ddala nga tasobola kutuula yeekube mu ttooki kwetereeza wabula yabadde ayina kukwata bintu abizza ewaka tewali buzibu okimanyi nti nno omukyala yatandikanga okusaba bbawe sente z'enviiri n'ez'enjala naye nga bizinesi yakoze ekyo yabadde njala na nviiri yamugamba ebyo genda kitaawo abikuwe bw'atyo yamugamba tolina kitaawo nti waali genda abikuwe ekiki
kati ndowooza olaba abasajja bwe bamenyeka n'abakazi bwe baavaawo n'akomawo mu liivu omukyala n'amugamba kakati nze kyendabye nsobola okukolera awaka biki ewaka ogenda kukola ki nsobola okulimirawoko nsobola kuba wanene bwonteerako abakozi ne supervising ebintu ne tubitwalanga mu katale we bali ku lw'Emasaka eyo asobola ofuna babiguzaawo mu katale ne babeera nga bajja ne babimugulako nze namugamba n'omugamba Bishop supply hotels stick on one thing kyomanyi nti hotels zikigula obutiko ennyaanya obutungulu carrot omanyi nti gwo ba supplying ekyo nabali ba June ngosazeewo nti ekyo supplying namuga kakati namubuuza oyagala kukola ki ekituufu oyagala kulima ki mukwano gwange agenda kuntwala gye basomeseza obutiko nti n'aleka nga ekiyumba bakitaddewo nga n'ebirimiro oluutu esooka bagireese omwami yagenda okuvaawo ng'ebitiko bitandise okukola ki okuvaayo eyo sizoni yennyini kwebyo ebirimiro kwe yakoma omanyi obutiko okumuvundako naye bumuvundako yamala ennaku 2 nga tayingirayo jjukira bwo bwe butandika ofuluma oyina okuba nga obuceekinga buli kaseera bw'ojjako obukuze ate akatiko tekali nti bw'ofuluma wano okutambula okutuuka walina okudda kalusanga nga kali waggulu yamugamba nze mmaze ennaku 2 siyingirayo nga njagala nnyingireyo lumu nzijeyo bwonna omwami n'asirika kisiru kubanga akatiko ko olaba okutambula okutuuka walina okudda osanga nga kavuddeyo kama n'obwobeera okono okuula kano ogenda kulaba nga kano kavuddeyo nti n'obutiko obutaliko nti ogenda kukoola bwamulema omwami n'asirika kati ekyasinga omumalamu amagezi ne kimumalamu amaanyi n'awanika zaali nkoko yamugamba kakati obutiko ndabika sijja busobola omanyi kakati buliko emirimu mingi ate buli delicate naye kati olaba bwe mba nundeeza enkoko nnyangu olemeddwe awakatiko enkoko ate yonze bunyi kakati olaba enkoko ezo kale era nazo ziriko emirimu bwonfunirayo omuntu annyambako mba nzisobola n'amugamba akuyambako gw'obeera okola ki ngenda sooka nkuweeyo enkoko 5 5 bw'onooba oziggyemu nga tulabye nga n'okuzisoma ozisoma oyigire ku ezo nja kuwongera enkoko ezo ntono nnyo kati nze neetaaga enkoko nga 2 olaba gundi alina enkoko 10 mmeka namugamba nedda 5 etandika mpola mpola tozimanyi nebateekamu enkoko omanyi okuleeta enkoko yamusaba ne ssente z'ogenda okusoma bwe balunda enkoko n'azimuwa yamugamba ssente mmeka nti 20 n'agamuwa n'agenda n'asoma okulunda enkoko n'akomawo n'amukakasa nti ye bannaye ku kyasomye enkoko kyekintu ekyangu ekikyasinze bwe yeebaka teyadda kiro kukebera nkoko oba essigiri zizikidde yakeera ku makya nga mulimu obulambo 12 ewiiki yagenda okuggwako ng'enkoko nnyazo eziriwo ennamu baganda bange nga bamubuuza kiki enkoko zaavudde ku ki ndwadde nti nedda kati ono agenda okusindikayo omuntu w'alaba ekizibu ng'enkoko zaafa mpewo baganda bange babadde bakomplaininga mwe mukyaliko kale atona kati kwe kankubuulira omusajja asobola okukwagala nze nagamba gayo oli ne mugamba naye okimanyi oli musiru agamba nedda kakati nkubuulira olaba obuzibu kakati njagala owulirize obwongo bw'abasajja owulirize n'obw'abakyala nagamba nedda kakati olaba abakyala bano nti ye onoowasa ppaka ddi eyo kituufu ndi mabegawe okitegeera onoowasa mpaka ddi nagamba omukyala oyo omulaba anzaalidde abaana webali ebintu by'okugamba nti abaana be fiizi yaziridde si bintu bye kuba naye ayagala nnyo ebintu bya Lakizale atwala abaana bange ku ssomero abakuumye bulungi kati olaba nti ekimumwesibyako kukuuma famire ye naye wano kukola bizinensi temuli ate mbu bwe batuula ne baleeta ebiteeso by'okukola yabeera kilaasi ogamba ono tumutwale mu bakugu asomesa abalala biteeke mu nkola olabe
kati enkoko nga zifa omusajja nga alayira nze kati simwongera sikuzaako mukono naye nga amumenya maama alwala jjajja n'akolola senga naddukana ente ne ziiremala embaata zibuuka kwegamba yagezaako okumwempawaringa alabe nti naye abamu n'akasente kakamala ebizibu bye okitegeera yamulema kati ekyasembayo ekyamala eggobe mu kibya n'awanika paka leero kati myaka 4 namugamba kakati kyendabye nsobola nganda weze nganda zekolako zo zitambula ne zikola byo enkoko nze nina omuntu gwe followinga ku TikTok naye enkoko enganda ezo ziraba tezirina mbwate zalwadde tezirina mbwate nti ogenda zijja wanti ze waliwo yaŋŋambye ajja zinfunire soloti nti kale kati ogenda kumbayo obukadde bubiri amuga ati kisoboka soko oguleyo za mitwalo 3 tulabe zinabaawo zitya zo namugamba kakati buli nkoko ngenda kubanjigula omutwalo kati enkoko 3 namugamba yanti kati kyogenda okukola enkoko enganda era zo teziri nga nzungu gulayo enkoko enganda enseera n'empanga omumu ogenda okujja bizinesi mwegenda okuva ate ezo nkuwadde na nnyingi togera kulanga zitandise tambula zitya njagala ndabe kuba gwe ebintu byonkola ki mbimanyi mbibuusabuusa ng'omukyala afuna nga bamuleetera nkoko enkoko nga baziteekawo eŋŋanda yali amagi yali amafumbe amasiike ag'enva eri kuzikwaruza nga buli akyala ng'amanyi n'okupangako ture z'amagi n'aweerezaako maama kati n'amubuuza ekitali kibi okimanyi nti ago amagi g'olya olya nkoko olya bizinesi enkoko zaffe waka kati nga weekanga ng'enkoko we yandiyaludde obwana nga 10 eyalulako 3 kasi enkoko buli mugenyi akyala nga bakola batya atwalako amagi ng'asala enkutidde sookoleke mukwano gwange alina birthday nkuwaddeyo enkoko yiyo omwami agenda okudda mu holiday nga waliwo enkoko 6 naye mbabuulire katubeere wano tufaafagane byokola nga sibitegeera nga nange naye byokubeera yawanika n'agamba nze omukazi okukola ewanyuwaawo era abaana n'amugamba nze ebigambo bye saagala kuddamu kuwulira nga biva mu kamwako kyekigambo kusiba nviiri kyekigambo kukola njala kyekigambo njagala lugoye sirika gweze nkuwa okukozesa ekyenkanyiza okwo nze sikyalina ssente zo ezo zo ziweddewo olwo yasooka n'amulimba gwe wulira kano tulina ekibiina tuseevinga okimanyi nti nno omukazi baseevinga ssente ku mwaka nga balina okugabana ng'amulaga balina funa miliyoni 10 omwaka gwaggwako ne bakwata n'ogwokubiri na guno gwaka ng'azirinda yamugamba omuwanika yabula nkulaga ebizibu abasajja abo boolaba bye bayitamu abeera eri nga bamuwulire basajjamu enjagala bamuwulire buli w'obeera eyo nze mba nkupulaningira butya bwe nkuggyako ssente mwebeereremu n'okukendeeza obudde obulamu bwo gwomanya kiri omulamu bw'omuntu oba obukendeezezza abadde alina okubeerawo emyaka 2 mu maaso oba omulekedde 15 naye gwe abaana abali ku kyeyo babonaabona nnyo abaana bafiirayo depression nemutta muntu bw'obalabalamu ssente ezo olaba ffe tulaba balalu tulaba bajja mu kamera nti tata yalya ssente zange waliyo abettira ebweru amaze omwaka mulamba agenda okutuma omuntu n'amugamba agenda bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti olaba oba waliyo kino na kino nga tekiriiyo n'agamba seeyongera kukola kankome wano n'agenda n'afuna ekizimbe n'awanukayo naye toba n'anywa obutwa oba ki
abalala weather etuuka eyo nebalemerera nakolayo omwaka gumu natandika okulwala organize failure biki naafa naye nga yagenda kukyusa bulamu bwe nti ombasaba abantu mwenna abatega abantu abali ebulayi ekibatu nti njagala ku ssente mu kikomi ekyo kyo mukiveeko abantu abo babiyita mu bingi ate okusinga ffe kubanga nze nkyasobola okulya ku ttooke eritonnya essanda luteme wali noluteeka wano okitegeera sana neritonyera okukamu naye omwana ali ku migaati omwana asobola okumala omwezi mulama e Dubai ng'alya migaati nga tafunanga ku mmere gwe kimanyi nti nno abaana babajja wano nga babatutte kati waliwo ekintu abantu abatwala abaana ebweru kye batabagamba abaana bangi babajja wano e Bulaaya mumpulirize bulungi babajja wano e Uganda ne babatwala e Bulaaya nga babagamba nti mugenda kutuuka nga mukola ki nga mukola naye nze kamba nnyonnyole muli basuubule eri waliyo job agency companies job agencies oba bwe mba nkiyita nti bannayuganda wano bajja ne babasuubula olw'okuba mmwe muyina pressure wano bannayuganda muyina akamiro ayagala bw'agenda mu kampani leero wayitewo omwezi bamugambe nti tiketi yo yafulumye visa yo yakoze eki genda kati nabo kye bakola babateekamu ssente n'otambula mangu n'otuuka eri ne bafuna awantu we babateeka we babakuŋŋaanyiza nga balinda ziri job agencies zifune emirimu zijje zironde mu bano so sigamba nti buli kampani ekutwala eyina emirimu egiri ready no tegiba ready si zonna waliyo eziba zirina waliyo eziba zitalina kampani bwekutuuza emyezi 4 nga tonnatambula eba ekuyambye nti job agency gyebeekolagana naye eri emala kufuna bwetaavu ne bakutikka naye bw'olaba ng'ogenze mu kampani wano neekutambuza mwezi gumu oli ku buzibu anti bagenda batwala babasuula eyo mu kiyumba nga teri mirimu bebo bawulira nti bantwala ne bantereka omwezi mulamba bebo bawulira nti bantwala ngenda kuvuga motoka ne bantwala ku site ey'okuzimba n'okola hard labor nanti bwe watuuka eri buli ssaawa obeera obuuza nga temuntwala kati pressure ekibaawo kyonna pressure bweyitirira ku agent akusuula ku site nakutwala n'okola anti oyagala kukola nobikulemera noweetikka nowezi ate weetikka otya nga passport bagirina awo ebigere biba tebiriiko oba tolina bigere kati companies endala bwe baba tebayinaawo mirimu bayinza okugamba oli ku probation gira olongoosa wagenda kuuma tujja kufunirangayo akasente olya onywa oyina ebipapula ebikubeeza mu ggwanga eryo nga tebakwate beewala pressure ogira olongoosa wano kagamba oli ku probation labe enkolayo tebannakufunira mulimu wasaba kakati gwe omwana bawo avudde wano atuuse eyo yembeera gyasanzeeyo musajja watu akukuse afunye essimu akukubireko abawulize muli mutya abasajja mukyuka wagende Bulaaya wakyuka tokuba na simu toweereza na ssente tulina njala wafuna abakazi abalala omanyi waliyo abakazi abayina emimwa nga giringa egya mususu n'asooka n'agusongola ne gunaanuuka guti ne gulyoka gufuluma ebigambo ebitajjansa n'ebitagasa byonna ebitali mu magezi omusajja wa wano n'ow'e Bulaaya ku bakazi babonyebonye omukazi agenda e Bulaaya kino ngenda kyogera nga sikirumamu nga sitidde kye mugenda kulowooza omukazi ava kuno n'ogenda ku kyeyo ngenda kukozesa olulimi nti ng'obadde mufumbo kuba oba tokyali omukazi tokkirizibwa kudizaatinga makaago kugenda kukola olina okusigala mu makaago ogafulumye ekyo mbawadde gabuwa tewali agenda kibabuulira ge mazima agasembayo bagenda kuyomba gwerinda tebajja kuyomba bagenda kufuna bufunyi magezi bagenda kutegeera amazima agali mu kyo amanyi tebaagala kubimanya kada amasembera
bw'obanga oli mwana wa buwala bw'obanga oli mukyala nga wakeera ku makya n'okola decision n'ofuluma amaka ago n'ogenda ku kyeyo ng'obadde mufumbo wanoba eno tolina ky'oclaimingayo omusajja bw'okwata ekkubo n'ofuluma amaka ge n'ogenda okukola oba wanoba naye bw'omwesembereza nga naye ategedde nti oliko ssente tagenda kuzigaana agenda kuzikozesa okufuna omuntu omulala kuba ye teyakutumako bazze bakibagamba kankiddemu omusajja ayagala mukazi we tasobola mukkiriza kugenda ku kyeyo mazima kati ndaba essaawa zino waliwo gwe basengula bamutwala mu maka g'oli ayanobye okiwulira bw'abadde ali eno sayidi kankikkaatirize omukazi eyakeera ku makya n'ofuluma amaka ga bbaawo n'ogenda okkuba ekyeyo wanoba omusajja wa ddembe okufuna omukazi omulala oba wa divorcinga obulako kusayininga mpapula abasajja tebalinga ffe bakyala ye tasobola kukkirira mu manda atandika okutakulatakula essigiri atonyezeemu obuveera ekwate afumbe kyayi nga waliyo omwana w'abandi ali eyo ayinaayina mukwana ajja kuwasa nena abamu abeera muli bbiza mugamba nakugamba nga mpasa ng'oli mu ajja kuwasa omusajja tagenda kukutama mu bbaafu akunye engoye akume essigiri afumbire abaana ng'eriyo omukazi asobola obbimukolera ate amuwa n'ebyo mu maka neno bamanyi n'okubagamba muteekake video call njagala kulaba byokola mukazi omusajja tunagitega ali mu bbaafu akunye engoye kati mwe mulina ekintu kye mutategeera omusajja agenda okuwasa omukazi ng'ovuddewo aba yaliyo ebiseera ebisinga obungi ng'amugambye nti munno nno yakoze ekiyalinye yagenze nkujjira nkusomesa omusajja omutegeere sisomesa gwe nsomesa mwana muwala ali ku kamera bw'aba teyaliiyo bw'amukwana amugamba omukazi nze yandekawo munne yasalawo yagenda ku kyeyo omukyala nali mwagala mukazi wange oli ayingirawo ng'akola ki ng'akimanyi nti gwe wagenda kati bwe bakuba video call bano bali ku ddiru yakulya ssente olwo agenda kwegatta ne mukyala we mugamba naye munenze olaba oyo omukazi namuteekamu ssente zange bwe batyo nno bwe babalimba namuteekamu ssente zange n'agenda biki naye bw'anaaba asazeewo kunzirizaako zaananziriza itiizoke bwe banaakuba vidiyo mujja waagenda kuva wadde wali wabbali oyogere n'ogwoyita bbaawo ku vidiyo ne bw'onooyagala akwetolooze paka mu kisenge ne wansi w'ekitanda vidiyo ajja kugitwalayo mujjawo bw'anaaba ali wali essimu bajja gikwatira wano bamukolere sayini vaayo aveeyo bakwate vidiyo buli wamu omwezi gugweko osindike emmome gwe osindike ssente ono asanyuke balye banywe beeyagale omunyankole n'akweta kuteera ka mukungu mu kitanda nebaza kuteera ka mukungu mu kitanda aha ssente zaabwe bajja kubasama mu buliri bajja genewa mirembe bedding bajja kutuga bagule emifaliso n'amasuuka n'edduve ziri fluff ezigonda bakube sama mu ssente zo mu buliri bwo naye nga temwerabira ebyo byonna nga biri awo temwerabira spare parts tuzigula ku Siana Auto Parts wokka wa Kiseka wokka we tugula spare parts batumiddeko aba Siana Auto Parts mwebale kola shop number G51 okitegedde kakati gwe bw'oba oli eyo ngolooza mbu wagenda kukola mbwera omusajja waleko omusibidde ku nkondo y'ekitanda mukwana abo boolaba babuuka ku nkondo bw'atyo amugamba vaayo nzire eno mukwano mujja waavaayo ate oleeta ssente avaayo bulungi nnyo n'oleeta ssente ne bagenda ne bakyala n'okukyala awolo ne baleka mpaza ogambe kamukulu mu buli ne baleka bagamba fala yongere endala pya olwo oweereza fala yongere endala omwami bw'oweereza n'asanyuka ennyo nga bamuwa kagege nabagamba baba wakagege oli eri obonaabona okuuta ebintu by'omuwalabu kamu bw'okeeranga ku makya n'ofuluma ennyumba y'omusajja n'ogenda abamu n'oluusi temubagamba mubakuba na surprise abamu mubagamba
eyebera peaceful separation omusajja bwakuvuga nze mbalaba babaleeta ku bupiki kiro sawa 8 omwami akubye omujaketi omukyala atudde ku piki ebayine boxes z'amatooke paka ku airport eyebera peaceful separation abamba mwawukanye temuyombye mwawukanye mutegeeraganye genda okitegedde nange ngende sikutabalanga mukazi ng'osazeewo owulira mu butuufu embeera gye mulimu tematiza togenda kukolerera musajja ogenze kukolerera gwe probably n'abaana be wamuzaalamu find a way of saving your money okomewo okole ekyakutwala naye ebyokulowooza mbu ogenda kuweereza omusajja ssente akwekuumire ayuma ng'olina emyaka 2 nakamutinzi olimba nga wagamba oyagala n'okwongerayo emyaka 4 ogenze emyaka 2 giweddeko okola renewal ngenno akuwa n'amagezi omanyi ozano obankola renewal wabula wandikoze renewal kuba kati olaba kati twali tugambye tuguleyo ettaka tusimbemu emiti mwami wange njagala mpa amagezi neba naye bamwani yabanya mitumu emyaka 4 ng'alinda ggwe anti bw'ojja kufumba ne mujjawo oba gove wagende oli musiru toli ku ground ogula otya poloti kati awe balemere okwawula nti omusajja naye yagenda kola mbwana abeera watya mukume emyaka 4 bweboka bibelemere okwawula okitegeera anti kati nkuwaaki nkulaga amaanyi ag'omusajja nkwawulira nti omusajja wanjawulo ku mukazi omukazi tali supposed genda kukolerera musajja omukazi abage anobye omusajja abagenze kukola mu byawule bagenda tandika kulwanagana omukazi bw'ova maka n'ogenda ku kyeyo oba onobye omusajja bw'ava ewaka n'agenda okupakasa aba agenze kupakasiza famire ye kati okuva mulekerawo okubigatta yes for your information kino nakyo kankibagambe ge mazima ate gakaawa teri musajja ayagala mukazi amukolerere akakatwalanga kamanyiiro naye aba takigambye asirika chovola bebiseera ebisinga obungi gobo wefuula mbu oyina ssente era gw'ofuga famire okola nnyo asirika n'abwama bw'ati ogenda okitegeeranga eriyo abaana abakulu benkana ggwe step mother akolayo famire nemuwa ekitiibwa awulire nga ye taata ewaka mukinoonyerezeeko bw'oba omanyi nti bbaawo gw'omufuga nga naawe omulaba nti mu butuufu omufuga kubanga waliwo olw'ofuga omusajja n'ogamba wabula kati mulinye ku nfeete ayinayo famire emulaba nga taata ayinayo omukazi amuwa ekitiibwa nga bbaawe abasajja tebaagala kamanyiiro tewali musajja asobola kukkiriza omukolerere oyo taliiyo amulaba misana gwolooza mbu nkaabeerawo wano buli lunaku nnyongera obbategeeza nti abasajja bammwe bakeera ssaawa emu 12 ne bayingira loogi agifuluma ssaawa 4 ofiisi agiyingira ssaawa 5 thank you so much kwemu abawaka gundi obufumbo obumalawo kwemu abawaka obutwala anti mwagala bakumi bugenda bakeera kwenda abasajja tebakyayenda kiro era bw'oba olina omusajja wo ngadda kiro oli safe anti asooka mu bbala n'akuba puulu n'alaba omupiira n'aleekaana n'adda omusajja akeera bulungi ssaawa 12 n'afuluma ennyumba kubanga oyagala dde 12 era 12 n'akutegeeza tayagala jjaamu naye ali mu bya bannange ate mbagamba bannaye mbabuulire ebintu bino simanyi oba munaabyawula oba mukyasigala naye nga bambi tubeegayirira mu bikole ki bajja kubyawula naye era munnaye olaba eriyo abasajja nga mukazi we yagenda okukola n'akuuma ewaka n'abeerawo gye bali naye abeera bali 8 ku 10 so okumufuna nakyo si kyangu okitegeera so bw'obanga osazeewo okukola ekyo genda omuloga nnyo abeere musiru nnyo akadirisa k'amagezi genda okakubemu akadongo naye bw'onooba tomuloze nnyo olimba naye nga mwenna nga bwe muloga ennyo temwerabira mu byentambula tukozesa flat shuttles beba bakugu
mu kusaabaza abantu. Flights and trips shuttles tusangibwa Ntebe ye wali amaka gaffe. Tutegeka school trips, tukola company picnics, tutambuza bagita town running. So kubanga oyagala kwetolola Kampala ina meeting wano ina lunch wali bichi byonna tubikola. Tuvuga ngende empanvu, tutwala bu group babita batya? Group tours. Obwo tubukolera ddala. Kubera ne ba driver bobo oyagala private driver. Office mwafunye omugenyi ate nga agenda malako omwezi. Tumukuwa driver. Naye n'abagagga abali eyo nga mwinayo ku bumotoka. Omugagga oli oyagalayo okuteeka bumotoka ku airport. Tukubireko tuwe emmotoka. Tukole ssente. Ndowooza ekyo okitegedde. Naye bambi abasajja temubasuula ddalu. Abasajja mugenda basuula eddalu. Mumanye nti omusajja agenda kukola akolerera gwe n'abaana bo. Naye gwe Katonda yakola abasajja men are so generous. Omusajja asobola okumala ku ky'emyaka 2 nga taddanga ng'akuliisa akunywesa kyokka nga takulyako. Generous. Kakati ne kubudde bwe bumu omukazi n'amala emyaka 2 ku kyeyo akulisa akunywesa nga takola ki nga takulyako n'alyoka akulangira omukazi aba musiru n'alyoka akulangira ekyalo kyonna mpaka kugombolola mpaka ku district nga bona balina okutegeera. Kati nange embuuza omukazi olabirira otyo omusajja gye wanoba oli musiru. Yama yibadde tebakimanyi tibaba banoba. Kati nzanti nzize bagamba mazima. Omukazi yanoba olabirira otyo omusajja gye wanoba. Babadde awo nga munaye ndi mufumbo manyi mwami wange namuleka eyo. Neno mumunchekingire ngako. Ekintu kyokka omusajja kyatasobola kulya. Ze fees z'abaana. Abaana balina okusoma. Baba bajja kusoma. Abasajja baagala nnyo abaana baabwe. Ate bw'oba omukwatirako ku ekyo ezo tajja zirya. So bw'oba osazeewo muwa ssente oba onfuna. Omusajja tasobola kukola nsobi kulya fees z'abaana be. Kizibu. Kati gwe bw'oba oli eyo ng'owulira oyagala nnyo okuyambako weerera abaana. Ate n'abasajja bano bo bangu. Bw'omugamba nti nze genda ku ssomero funira abaana essomero lya ssente bwe ziti. Ompa nnamba ya bbaasa. N'obobozi muwadde. Ne bw'oba tozimuwadde. Kubanga basobola okuwumbula ate ne batafuna lipooti. Olw'ebizibu ebiteebereka. N'omugamba nti mpe nnamba ya bbaasa. Kyangu kati gwe ssente n'oziwa bbaasa. Okitegeera. Abaana baleke babonaabonere mu mikono gy'abakitaabwe. Sigenda mu basenga abo. Bw'alwala ensekera zirwalire mu mikono gya kitaawe. Bw'alwala enjala ne zibuuka mu mikono gya kitaawe bw'olikomawo olikola ki? Olitandikira kuba oba toliiwo kubanga abaana bangi balese abaana mu barelative baabwe ne babonaabonerayo. Bangi. Ate munnange nkubuli. Bangi. Omwana n'agenda ewa ssengaawo n'abonaabona n'abanga eyabbende ku musabo. Anti ababye basoma. Taata w'abaana ne maama waakuzaala be basobola okukumira abaana nga tebakubandeka mwoyo. Omanyi bano akajanja ke balinako amasimu anti omwana bamulekera ssengaawo. Bampa omwana buli kaseera oyagala kuba vidiyo. Evidiyo. Mukwano balelative bibatama. Ng'asooka agivaako akookinga omwana. Gwe mama wage ngenda mukubira ogeza n'omugamba nti nkutuma ABCD osomera wa Kabojja gwe onzijukiza waliwo omukyala aliwo omukyala mukulu banaye muwulirize gwe abaana bali baana b'abaana be eriyo ne bamaama nno abazibu bakambwe baana b'abaana be nti bamuyita jjajja nga ojjukira abaana abagamba bw'oba n'okuba vidiyo olina okuŋŋamba neetegekeko olwo mbere ewaka nze mba siriwo mba nagenze nazunze dda mu butale mu bibiina byange kati n'amanya nti enkya ssaawa bweziti bagenda kuba vidiyo n'agula kiro y'ennyama n'agiteeka awo ne bakalirira n'abasitamya awo nga baanaabye kati agere n'atera okujja n'atandika obbiipi nga bamukubire. Kati bwe bamukubira vidiyo ng'essimu bagisimba wali bw'asala akanyama bwawo ono
bwasala kanyama mulye nyama mama oluba kuva ku video musikamiriza wane nyama yonna mugirinde kati tunalya chemba situkawo Noba katabo ba mama bagala mukwano n'abagoma n'alyako hafu enjoche omwana omuwala yagenda okkomawo yatunuulira abaana be yabwatuka n'akaaba n'amugamba mama mbadde nkuwa ssente ng'oŋŋamba abaana buli lunaku mama waŋŋamba toyagala bijanjaalo waŋŋamba ke ŋŋenze ebulayi abaana bange balye bulungi jjukira bali abawala bo balina emirimu gyabwe emirala tebali mu kiyumba akasente tekabeekubya mpi abaana omuwala agenda okudda omu ng'abaana emifaliso ku mufaliso gumu basulako bana mbuuza batya bagwalawo ku mufaliso okugendako mitwe obubi na budda ku mikeeka beebakanga basibe ekifo ky'okwebaka bwoti ku mufaliso bagyebakako bwe bati kati nagino ne gijja bwe ate yajja tamugambye sanga bebasi okimanyi nti no balabika balina kye baasensinga yajja tamugambye naye kye yasanga ewaka gaamuyitamu nze omwana bw'abanga taata waabwe asazeewo kuwasa muleka awase naye ng'abaana ali nabo mu ekintu ky'osobola okusigala ku mavivi ng'osaba Allah kwe kuwa abaana b'obulamu w'olikomerawo basange nga baki otandikiraawo kuba omulamu yadda engulu omufu tadda ngulu naye togenda kukwata baana obatwale mu baganda wo mu basenga bo ogenda kulabirira famire ya muganda wo ogenda kulabirira famire ya mwannyoko nga weeguya bakulabirira omwana kyokka kitaawe ne bw'otamuwaza mmere tajja kugisula era jjagenda kuba ekipoota abaana bali emmere ye tasobola kusuza abaana b'enjala naye ng'ate abaana bo basula enjala ku ssente zo nga zaayingidde bulungi nnyo abaana bo babajja mu ssomero eddungi ne babateeka mu bbi abaabwe ne badda muli ebbeeyi n'otandika oddisasula tubagamba ebintu bino ne mudda mu kulowooza nti simanyi biki ne mutaka ye bano bali ku kyo naye nga bennyini ebintu mubimanyi n'ekirala mukendeze akajanja ka simu ka video calls omuntu ayiye motoka tereza kamera ndabe motoka eyiye genkana ky'amatafaali asobola gateekako anti kyovola bambagambye webale nnyo asobola gateekako emotoka nevaako ne baddamu ne bagajjako ne gagenda kyovola bambagambye buli muntu tereka ssente zo muleme kulowooza nti vidiyo ekuyamba ekubanga bannayuganda bano obalaba bannayuganda muli bakopi nze kambalangire wange maama muli bakopi ate muli bakodo ebulaaya waliyo ba agenti nga yo ogugwe akutuukira ku muntu atunda ettaka n'akutuukira ku kampani egenda okuzimba nga yo ogugwe errands runner okitegeera wano walingawo omuvubuka nga bamuyita Big omuyiribi wamuwulirako Big nga ye asobola okutuukira buli ewali ekintu ky'oyagala naye bannayuganda baagala nnyo ebintu bya ffungula tebaagala kusasula okitegeera n'olemu okutuma Big agenda akuguliza olugoye aluteeke ku takisi omuweeyo ekizike okitegeera ne weesiga akitunda online either n'akuguza ekifu oba ne kitajja ne bakubba bw'oba omanyi nga tosobola kusituka kwetuukira normalize paying people to do work for you nze temumanja okitegeera nze ngenda kukola agency nfune abantu bange nga bataano nga tukola ogwo omulimu ng'abali e Bulaaya bayithawe kankubira akalango mu shoyo nga bw'oba oli Bulaaya ffe totuwa ssente tugambe nti njagala ettaka njagala busunju nga lyenkana bwe liti yes mu kitundu bwe kiti bas ffe tukubulire bw'otusasula tutuuke e Busunju endagaano tugikolera ku vidiyo nga ne chairman waali inze Mirembe Rahuma nguzizza Rayani ali Dubai ettaka endagaano yeeno otereke vidiyo yo ffe kasito tusasula bulungi endagaano ani agikwata kati ffe kasito tusasula bulungi agency gyagitereka tukuweereza soft copy hard copy ogisangawo
ku byombi hard copy yeki hard copy ye chepapula tugitereka ne tukuweereza soft copy ne video ng'otusasudde nga bwe twagala bw'oba oyagala kutera sente mu banka nga tuyingira Centenary tuyingira banka nga ffe tukutera sente kasi tosasula bw'ogamba nti ekipapula kyange nkyagala DHL ng'ekireeta nga ffe tukiteeka ku DHL ng'ekikuleetera ako kajja kukola okitegedde ako kajja kukola kasi tusasula bulungi tetugenda kukola byafungula ffe tetuli basumba n'abasumba olaba babba naye temwagala kusasula kyova olaba babba emmeeza eriko wayini togikuba ate abasumba actually abasumba bamwe emmeeza zaabwe ziriko kwete nze sibatya yenna asobola okuneŋŋanga abasumba muli babbi ate nkyogera sikirumamu waliwo omusumba eyabba omwana wamubba ssente ze n'omulimba okumuguliza ettaka n'otaligula n'omulimba okumuzimbira ennyumba n'otagizimba n'abaana be n'otabaweerera abaana nga bali mu kasomero wasabayo simanya basale kwogeza oyasamanja kwabya gojja kwova kola agency kwenva kola agency omusumba yabba omwana yali agenda kwetta polisi yakwata mukwate ne bamuwoya polisi yeri eggwanga ne bamutwala ne bamuteeka mu ddwaliro ne bamuteekako bakansala agency jakola agency egenda kukola nze saagala ssente zammwe nze njagala ze munansasula nze mbatuukire nannyini ttaka ku akawunti oziteeke direct kati tugenda awo nze nja kuba na department baagala kino department baagala kino yakutuvuga sirwalira muli saagala kumanyira oli bulo oleta wano byakisimu kugamba kusimbako kamera ffe twagala nga olaba naye gwe nze sikola bya bwereere nakati ayagala okuntuma katoro gundi endagaano ewedde uliriza olw'endagaano ewedde kati wemala kuggwa awo nenzija kakati mukyala Rahuma ani ono gwe badde omuguliza ettaka tuligulidde omwami Serunkuuma Bosa ali mu ggwanga ly'Ekkata endagaano yeeno aliguze ku mwami gwe bayita gundi mu kitundu bwe kiti sente ze tutayogera katoro endagaano ani agenda gitereka endagaano agency esigala nayo paka nga nannyini ndagaana ze tumuwaako soft copy bw'aba endagaano yajagala nga tugimutera ku DHL nga bagimutwalira okay tweyanzege tubadde ne mukyala Rahuma agency naye nze nja kuba nseera nze ninga wa revenue muyina kunsasula bulungi mbe mu mativu mbakolere alayi ebintu bya Rahuma tebigwa sibula tuve wano sikulimba abaana bababbye nnyo nze abantu b'e Bulaaya abo nze nina omwana mbadde mmanyi yaddayo namulabye kukoosa nako nga 2 emabega alina gye yagenda bwe yakomawo ku kyeyo n'agenda n'asaba awantu omulimu n'agenda n'avaako ndadda n'asaba omulimu n'akola n'ayiiya kuddayo n'ebigaana ne tulowooza nti akomyewo mamini agenze kumbe teyagenda naye gwokimanyi ekizibu ekiriwo sente yaziweerezanga mwanyina kakati nkugamba kati mwanyina njinkujira mwanyina maye kyamubuuza kyasinga kumalako emirembe nga mugamba bannaye sente ngenze ku bbanga sizira ki obulamu n'esente oyagala njagala bulamu yadduka wanyina namugamba gundi aŋŋambye obulamu n'esente njake namugamba mwanange nze nkyakwagala gundi muveeko agambye atya nonakuba omulanga mpaka kati abaana bangi bw'omulaba alinga atagendangako ki anti nakugambako wano nti osobola okuyisiŋŋanya n'omukisa gwe yaguyisiŋŋanya ku airport awo yagulekawo okimanyi ate ne bwe yali adda teyagujjawo yayisiŋŋanya nagwo kati bambi gwalinda ne gukoowa ne guvaawo ne gugenda si buli agenda e Bulaaya abakyala muleke okusulawo amaka gammwe n'abasajja bamwe mugenda kukola lwaki okolerera omusajja kimukakatako okukukolerera mazima omusajja bw'agenda e Bulaaya tuula mu maka ge weekuume oba oyagadde okusoobyasoobeza mu magezi naye obeerewo bagende empigi
okiwulira naye omukazi bw'ogenda kubokera ku makya n'olekawo omusajja oba onobye sigwe tolina kukolerera musajja kitegeere okitegedde temuddamu kugolongataniraeyo mu comment section bw'ozimbira otyo omusajja ennyumba naye ate kati mujooga kati ate nnyiizi oli bulaaya oli mukyala omusajja wamuleka mu muzigo mbw'omuweereza ssente muzimba nnyumba ani yabagamba nti omukyala azimbira omusajja ennyumba oba omuwasa anti ono bawamuwa ssente omuwasizza nanti olwo wamuwa ssente omuwasizza kati ssente ye yazifuula nnyumba kitegeeza ye yazimba kati toliiwo anti kyeneebuuza era mbadde nkibabuuza omuntu ataliiwo ogula otya ettaka tebabitegeera bagaana buganya obitegeera omuntu ataliiwo ozimba otya ennyumba nga toliiwo ebintu ebimu byetaaga kukwatako ugwe so si kutuma okitegeera nze we siri sisobola kugamba nti nno mpadde gentleman's agreement mpadde Ryan Center angulize ettaka how kati agency weba etuuse muntu ng'ayagala kuzimba mpandiise tukuweereza foomu n'ogijjuza naffe ne tusayininga ng'omuntu tulina balooya flat shuttles ejja tuwa ku balooya baayo nti ne bw'oba okomyewo wano n'osanga nga ssente z'omu bbanka teziriiyo n'osanga nga ettaka lyo teririiwo yingira kkooti olina gw'owaabira naye kati ogenda kuwaabira ani ebintu ebyali wakati wo ne gundi entegeeragana yali wakati wo ne muganda wo ogenda muwaabira oli ali eri agamba kigwe ddala kyova olaba babaloga pikipiki emukube nga yakava ku airport gwe abaana bafudde nga ku airport nga bakava ku airport pikipiki tu onyumiza nze mbeera ku airport okwo ndabiddeko ebintu nze ŋŋamba nti n'olwaleero tuyinza obutasukka wano era tetugenda kusukkawo kubanga abakyala mususse naddala abe baleka omusajja agenze kukola n'akuleka waka abakyala kano kankabalekemu lwaki tubuulirira nnyo abakyala ku midiya kuno okusinga abasajja Mukama Katonda yakola abasajja nga balinga ekisaanikira olutuuka ekisaanikira munda kiba n'enjola bw'okinyoola n'okyetoolooza eventually kisiba ne kikola ki ne kikwata be basajja oba onfuna kufunye nti abasajja ebyabwe si bizibu naye byabakazi abasajja balinga muko weewumbe kana akagundi ke bayita akafansonyi okakoonako ne keezinga embeera bw'eterera ne kaddamu ne kakola ki men are tunable most of the times nti gwe gy'ovuga omulaza gy'akola ki bw'omulaga lo akulaga roho bw'omulaga ekirungi akuwa ekisinga era they will always be ahead of us nti omusajja asobola okumanya nti kati ono omukazi nze bw'anaayogera ebigambo bina ne nnyongerako ekyokutaano nja mukuba atambule muviire ate oyagala oyogere bino jjo onettaayo ogikwate ng'omukyala nti bo bayina switch ya control eyabwe bagiyina mu ngalo kyokka ffe switch eyaffe eri mu kiyigo ogenda okuva mu ddiiro osalwedde mu kisenge ogwe mu kiyigo oggyeko switch nga wayokezza dda ako singa bakategeera nno nga wayokezza dda batono nnyo abalina ekirabo ekyo abalina embala eyo ey'okwekomako abakyala batono abakyala nga bbawa ali ku kyeyo mukakkane mugenda kuleetera abasajja okuwasa abakazi abalala mulumwe wamu nabo beera naawe ng'ali ku kyeyo kubamu akafaananyi yambala engatto ze olabe obutiti obwo oleme kwonoona ssente ze lema kulowooza agambe nti tisobola fuluma bweru gwe n'olowooza nti ali mu bwenzi tasobola fuluma bweru kubanga obutiti bungi oluusi nga musajja atuna enjala emuluma n'agatambula talina enjala yali ekulumyeko nga tosaana ttambula ebintu byagala n'okunkaabya wandikomye wano kaaba